mu mawulire ge tuyinawo waliwo enkyukakyuka ezitandise okubeera nga zikolebwa mu magye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces, era nga wetwogerera waliwo abamu ku bannamagye nga bano nno balina amadaala ga waggulu era nga balina n'ebibinja ebimu ebabadde baduumira nga wetwogerera bamaze okubeera nga bagobwa era ne basindikibwa mu bitundu ebyenjawulo gye bagenda okubeera nga basaavingira, then ne offices ze babaddemu oba ebimu ku bifo bye babaddemu ne biba nga biteereddwamu abantu abalala. Omukulu aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda CDF oba Chief of Defence Forces amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba enkyukakyuka zino azikoze era nange nenjagala nzije mbeere nga ate nzikutuusako gwampuliriza atannaba kubeera nga obimanya obeere nga ogenda maaso n'okuba nga otegeera kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza wano nga batugamba okusinziira ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga The Pearl Times nti oluvannyuma lw'emyezi 2 gyokka CDF Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba agobye General Birungi abadde aduumira kye bayita Mountain Infantry, ono yabadde komanda waakyo. Wetwogerera nga bamugobye era bamusindise mu ggwanga erya Burundi, ekigendererwa tekinaba kubeera nga kitegerekeka wabula ku mukutu guno ogwa Red Zone Media wogenda okubeera nga ogenda maaso n'okubeera nga obitegeera byobadde tonaba kuba nga obitegeera. Batugamba General Muhoozi Kainerugaba after 2 months later General Muhoozi Kainerugaba fires General Birungi as Mountain Infantry Commander, sends him to Burundi. Amugobye n'amusindika mu ggwanga erya Burundi. Nga bwe njagala owulirize naddala gwe atanaba kubeera nga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeera omu ku abasooka okumanya lwe tuba tutaddeyo ate tutambule ffenna. Nsaba bulidde patukinze embeerangawo okulaba nga akutuusaako update ku update kyobadde tunaba kumanya ate obeere nga ogenda mu maaso n'okubeera ng'okimanya. Kakati wuliriza bulungi nnyo okusinziira ku mawulire agafulumidde mu kiwandiiko kino oba ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Pearl Times. Wulira bwe batugambye okusinziira ku mukutu guno nti 2 months later CDF Muhoozi Kainerugaba fires Birungi as Mountain Infantry Commander, sends him to Burundi. General Muhoozi Kainerugaba agobye amanyiddwa nga General Birungi amujja mu kifo kyabaddemu nga Mountain Infantry Commander, Mountain Infantry Division Commander, abanga ate amututte mu ggwanga erya Burundi. Then ekifo ekyo ne bakironderamu munnamagye omulala. Ekigendererwa nkugambye tekinnaba kubeera nga kitegerekeka. Wulira zo bagambye bulungi nnyo ate nga bwe tutambula naddala gwe amaze okuba nga osubscribinga kyokola kya mutawana nnyo atanaba kuba nga otwegattako. Nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, kwata kade aka notification obeera omu ku abasooka okumanya tutambule. Wuliriza mu kiwandiiko kino. The Chief of Defence Forces CDF of the Uganda People's Defence Forces UPDF, General Muhoozi Kainerugaba, has appointed Brigadier Paul Muwonge, the new commander of the UPDF Mountain Infantry Division based in Fort Portal, Western Uganda. Aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda ali ku ddaala erya CDF Chief of Defence Forces nga si mulala General Muhoozi Kainerugaba agobye omukulu amanyiddwa nga Birungi n'amusikiza oba alonze Brigadier Paul Muwonge nga komando omupya ow'ekibinja ekya Mountain Infantry Division ekisangibwa mu bitundu ebye Fort Portal mu bitundu ebya Western Uganda. Kakati oyo abaze okuba nga alondebwa amanyiddwa nga Brigadier Paul Muwonge. Kakati yaduumira ekibinja ekyo ekibadde kiduumirwa oli bwe bamaze okubeera nga ate bafuumuula era bamututte mu ggwanga erya Burundi kyagenda okugira nga asaavingirako amagye g'eggwanga erya Uganda. Mukutu gwa Red Zone TV kwampulirira Sebamulidde Patrick nze mbeerangawo nga bulijjo okuba nga nkutuusaako. Wuliriza. Brigadier Muwonge has been elevated from his current position of Deputy Commander in the same division, replacing Major General James Birungi, who assumed command in April this year, according to Colonel Chris Magezi, Military Assistant to the Chief of Defence Forces. Wuliriza. Okusinziira kwa myuka omuduumizi w'amagye g'eggwanga Military Assistant to the CDF amanyiddwa nga Major General James Birungi yafulumizza amawulire gano n'ategeeza nti Brigadier Muwonge nga bwe nkugambye bamwerevetinze okufa ku kifo kyabaddeko yabadde amyuka Birungi. Abadde amyuka Birungi amanyiddwa nga General James Birungi abadde omumyuka we gwe beerevetinze n'afuuka komanda ow'ekibinja kino. Kakati we twogerera nga yakikomandinga. Major Birungi now moves to Bujumbura, Burundi as Uganda's military attaché and defense advisor DA in the country, added Colonel Chris Magezi. Wuliriza. Inti Major General James Birungi asindikiddwa mu ggwanga erya Burundi mu kibuga Bujumbura. Eno nga gyagenda okukakkalabiza nga omuwi w'amagezi ku nsonga z'ebyokwerinda kye sitegedde.
omuwi w'amagezi ku nsonga z'okwerinda mu ggwanga erya Burundi oba agenda ku embassy naye tukyagenda mu maaso n'ensonga obere ng'ate ogitegeera bulungi naye nkugambye enkyukakyuka endala zigenze mu maaso n'okuba nga zikolebwa abamu okusinziira ku mutwe ogw'amawulire ogufulumidde ku mukutu guno bagamba nti agobeddwa General Muhoozi Kainerugaba fires Major General James Birungi era ne bamuddiza ne bamusikiza abadde omumyuka we agende maaso n'okubeera ng'ate aduumira amaje ago ate nga jjukira ne Major General James Birungi ekifo kino abadde yaakakigendamu baamulonda okubeera komanda owa division eno gwali mwezi gwa kuna omwaka guno gwennyini ogwa 2025 guno mwezi gwa mukaaga kitegeeza mu myezi 2 gyokka gyamaze mu kifo kino bw'atyo bw'amaze okugenda maaso n'okuba ng'ate agobwa oba agobeddwa oba akyusiddwa kyonna kye kiri naye ng'enkyukakyuka zigenze mu maaso n'okubeera nga zikolebwa mu magye g'eggwanga erya Uganda. Major General James Birungi bw'atyo asindikiddwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Burundi mu kibuga Bujumbura gy'agenda okubeera ng'ate akakkalabiza emirimu gye. Kakati nenjagala nkutwale mpola mpola okusinziira ku kiwandiiko ekirala ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga ogwa Chimp Reports ng'era bulijjo omukutu guno kwe tusinziira okuba nga tukuwa update ku update omukutu ogw'omu ku egyo egiri reliable era gyenyinza okugamba nti kyandibadde kirungi nnyo n'obeera nga bw'oba amawulire togajje ku Red Zone TV ojja kgenda ku mikutu ng'egyo osobole okubeera ng'ogafuna agali reliable. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okulaba nga nkutuusaako. Kakati njagala kukutwalako wano nga nabano nabo bakonfaaminga ekyo kye ndi mugenda maaso n'okubeera nga nkugamba enkyukakyuka zikoleddwa mu kitongole eky'eggwanga ery'amaje ekya Uganda People's Defence Forces. Wuliriza mu kiwandiiko kino nga batugamba batya. Bano nga bagamba Major General Birungi transferred to Burundi. Brigadier Muwonge to command Mountain Division. Era nga bwe nkugambye Brigadier General James Birungi bw'atyo atwaliddwa mu ggwanga erya Burundi mu kibuga Bujumbura gy'agenda okubeera nga akakkalabiza nga bagamba batya mu kiwandiiko kino kyenjagala okutambula nakyo paka ate wengenda maaso n'okuba nga nkutawuliriza. The Chief of Defence Forces of Uganda People's Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, has appointed Brigadier Paul Muwonge the new commander of the UPDF Mountain Infantry Division based in Fort Portal. Nga bwe nkugambye wali yakusaba ogende mu comment section ombuulire ensonga zino olowooza lwaki enkyukakyuka zikoleddwa. Wuliza mu kkooti y'ebigambo omukulu Kano Chris Magezi by'ayogedde. Brigadier Muwonge has been elevated from his current position of Deputy Commander in the same division, replacing Major General James Birungi, who assumed the command in April this year. Chris Magezi nga bw'agamba nti Brigadier Muwonge bamuyimusizza okuva mu kifo ky'abaddemu ekya Deputy Commander era mu kibinja kye kimu wabadde amyuka ne baba ng'ate bamuggyeewo ng'ate entebe naye yagituulamu mu mwezi ogwokuna omwaka guno okusinziira ku Chris Magezi. N'agamba bw'ati nti tututte General James Birungi mu ggwanga erya Burundi gy'agenda okusaavingira nga Uganda's military attache and defense advisor DA in the country. Eggwanga erya Burundi kakati nembeera bwekyo bwefaanagana mukutu gwa Red Zone TV bw'otonaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade aka notification yako ne kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli olwa tutaddeyo ate n'oba nga tomisinga nsonga yonna. Kakati ensonga nga zino wano wokka wogenda okubeera ng'ate ofuna gulire ku gulire update ku update bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula fonna. Nnyongera okiralifyinga ekintu kino nga sinnava wano era mbeere ng'ate mbeera mulambulo tutegeeragane bulungi nnyo ku nsonga ze tugenda okuba nga tutambulirako. Omukutu guno kwompulirira ogwa Red Zone TV omukutu gwaffe gwali gwatwalibwa wabula kati ng'omukutu twalwana nnyo okukola ekisoboka ne tulaba ng'omukutu tugukomyawo era tuli butoola ne channel yaffe eya Red Zone TV. Tugenda maaso n'okuba nga tukuweereza amawulire update ku update gonna gwe wandyetaze okubeera ng'omanya. Ekyokubiri tulina omukutu gwe twali tulinawo nga backup channel emanyiddwa nga Red Zone Media. Ogwo omukutu tugenda kuba nga tukuweerezako nga bwe twakuweereza nga mu ntandikwa amawulire agaffe bweru w'eggwanga ogenda gasanganga ku mukutu ogwo. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga tutereeza ebyuma byaffe, tukyagenda maaso n'okuba nga tutereeza studios, tubeere ng'ate tukuweereza ensonga nga zo zennyini zikukwatirako ddala era ezijja okuba ng'ate zikugirayo ekintu kyennyini kye weetaaga okubeera ng'omanya. Mpozi nga maliriza kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa kutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya teweetawaanya ate kubeera ng'ozungira ewalala. Ennamba y'essimu yeeyo 075385 0753 856464. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akugamba ebizibu byonna ebya buli kika nga bikutawaanya mutuukirire. Si musamize, si musawo wa kinnansi, wabula ayita mu kitabo ekitukuvu ekya Quran
bwatyo nabanga ate akulombera ddwa nobanga ebizibu ebimu ogenda mu maaso n'okubanga ate obituulako ku nveete. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo wano okulaba nga nkutuusako update nga bwe tugenda okikola, era nja kukusaba gwe agoberera naawe azaagoberera sigala ku mukutu guno tubeere nga ate tutambula ffenna kanzije tubeere nga ate tweyongera ne updates endala.